tubaniriza nnyo wano ku Celeb Jazz with King Smith olunaku olwaleero. Njagala babuuzaako ebyo musinza okwanga mutulaba mu nsi ez'enjawulo. Temwerabiramu n'abakutuusa question banafa King Montage Studios abasangibwa we Nankulabye mubawagire ennyo nnyo bakugu mukuba ebifaananyi ku mikolo egy'enjawulo. So batuwagira namwe mugende mubawagire bulungi nnyo naddala nga beetaaga birthday, emikolo, embaga, okwanjula n'okwinjula. Olunaku olwaleero nawe nsinzidde mu kyalo ekimu era ku maka agamu nga wengwiridde ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Muto abadde ababuzeeko nnyo ebbanga because of school n'emirimu gy'abalina okukwasaganya egy'omu church aye twawulidde ateeka ne Crusade. N'olunaku olwaleero sinsi abaana bamaze ebibuuzo era twamaze okuba nga tugezaako mukwasaganya okuba nga twogerako naye agenda kuba tubuuzaako ng'atuwulira gy'abadde awulidde biki bya planinga ebigenda mu maaso abyogerako ki nga ki ekyo kimwetera okuba nga abeera akyaweereza Katonda n'okugenda maaso. Pastor Muto. Wangi Uganda wange. Mukama yeebazibwe. Amina, Mukama yeebazibwe basooli balina b'omu abampuliriza era abaana mwebale nnyo okuba nti mulwaddeyo okulaba Celeb Jazz with King Smith. Mwebale nnyo Mukama b'omukisa. Kwogera Luzungu, Luganda, Luswahili? I'm not good in English. I don't know Swahili. So should we speak English? Let's speak Uganda. Uganda, you're very okay with Uganda? Yeah. So how are you? Bulungi. Soko tubuuza omusomero bibadde bitambula bitya era gy'obulira? Musomero twabadde bulungi nga Mukama abisiza mu mukono gwe ekimu kimu Mukama kyayise mu bulungi. Abasinga bakumukula abaana oli mu saawa zino twogerera oli mu kilasi ki era bitambula bitya mu kilasi? Abasinga mwaka omugunda nga ali mu P3 naye ate kati ndi mu P5 Mukama atondeka ekisa kye ntambudde. Otwogera P5 eno olina emyaka ng'emu? P5 nina emyaka 12. Abasinga basinga kukyakira nnyo ebiseera awo twali mu COVID n'osabira Bobi Wine ku birthday n'osaba n'ebintu bingi nnyo n'osaba laptop n'osaba emizindaalo n'essimu ebintu bino wabifuna? Sasa wakola kutosaako mizindaalo nabagamba nti bafuna essimu ey'okukolesa mu buweereza era essimu yayo. Tukyebaliza Mukama. Tukyebaliza Mukama. Sooka weebaza bafaanyi babo abavayo okufunira essimu. Neebaza bafaanyi bange bonna abavayo okufunira essimu eyo. So tuddeko okusoma obulamu bw'essomero buli butya? Obulamu bw'essomero bulungi nnyo Mukama atandeka ekisa kye kusoma sikulungi. Ogamba si kubi nnyo kitegeeza waliwo challenge oba ebisoomooza bibadde osanga ku ssomero ebisoomoozo bibadde bingi kiso kisaliza okuteekako akawalani agamaze omumusiramu olumukole ebisoomoozo nga bisanga. Ate ekirala abaana tebakutawaanya ng'oli abaana nabo bantawaanya. So bihandling otya? Era byandolinga lwa Mukama yo enjiri okyagibuulira? Enjiri ngibuulirira ddala esibidde n'ekkanisa kati yenna weetuuseewo. Ekanissa Mukama atuwadde ekisa, ekanissa kati twagizimba. Naye nakoma okulayikako ennyo ng'abantu bagamba abantu nti ekanissa yagwadde kati Mukama ataddeko ekisa kye tewali kye tugamba. Ekanissa kati wetwogeremu abantu ng'abalala? Ekanissa Mukama ataddeko ekisa kye tulimu abantu ng'ata. Gwe senior pastor oba oli wansi wa pastor? Nze senior pastor. Ekanissa bagiyita batya? Ekanissa bagiyita Bujingo Ministries International. Nikyaliroko lwaki wateekako aka international? Kubanga eri buli wamu egasa buli omu wa NRM omugasa, wa NUP omugasa, FDC omugasa, DP omugasa, nali independent omugasa. Tesosola. So wekedde ebibiina byabufuzi ate wetwogera ku tribes? Abakalamoja Abanyiza, Abanyankole, Abaganda, Abanakenya, Abanagana, Abanigeria nga gwe oba Abalungu. Omukisa Omunigeria amawanga. Abantu bano obakwasaganya otya abava mu mawanga ag'enjawulo ne mu bibiina eby'enjawulo nga bwe basinga omukyakiro? Abantu bano eno tubaniriza era ne tubafuna ne tubatuuza ne tubagamba kati takkiriza bino bwe biti na bwe biti byonna ebyakalisho mubiveeko ebimu waliyo ebyakalisho ebimu ebyesitaza ebitali birungi eri Mukama
bona tuwaniriza. Wagambye tuli mulungi nnyo mu Luzungu, so abantu bano bajja abamu nga tebamanyi Uganda, ocommunicating otya nabo bulamu bawulira ekigambo kya Mukama ne bakiwulira. Yeah, there is interpreters. So you have an interpreter? I have interpreters. How many are they? Buzizachi? How many are the interpreters? Bunch. Like how many? Oyina abakuvunulira nga bameka? Abavunula balinga basatu. So oyogera mu Luganda bwe bavunula mu Luzungu oyogera mu Luzungu bavunula mu Luganda? Yes, and they interpret in English. Yeah. So for you don't want to preach in English? Yeah, tubuulira mu Luzungu. Kubanga njogera broken English baseka tukate yagala njogera Oluzungu olutuukiridde. Ati nindemu omwaka gumu mulabe waneno nga entuuka ne presented. Ng'osawula Oluzungu? Oluzungu lwenfuuwa. Sawa zino kugamba ku 10 Oluzungu olinanga mu mmeka? 99. Ate nga wagambye olumanyi bulungi 99 watolwadde nnyo. 99 nti kati nkugambye omwaka ogujja ngenda kukomawo. Kati ndi ku 99 mulakaka. Kigambo kyo oleyogedde mu Luzungu nekikutawaanya nnyo akibaseka mu kyaki? Yani kufaanana n'okuya bwengamba mu Luganda nti gundi yali ayaayo kyokka ate mu Luzungu ekidda yani enengamba nti ebigambo bino. So wakiyeta mu mbeera ki? Kitubu emege wakireetamu? era nagamba yani. Ng'otegeeza ki? Kana was yani. To do what? To produce a shell. Then what happened after Kana Yani to produce a tail? She produced a shell. After what? After yani for many years. So, okuyayana, Kana yayana nnyo, n'amala n'azaala omwana. Bw'oyayaanira ki mu bulamu bwo? Njayanira ebintu bingi bye njayanira entambula. Naye omuntu ampa entambula. N'ekintu ekirala kye njayanira omwezi ogw'omwenda ninayo Crusade. Sinafunayo wadde ninawo nusu 10. By the way tebukyali 10 kati guli mutwa. Wayongeddeko? Sikuze nayongeddeko era abantu bayongeddeko guguno gwa Uganda. Naye nga beetaaga ssente mmeka? Neetaaga miliyoni 16. Crusade negenda kuleka nja nkuterekerako ku mutwalo. Crusade egenda kubeera etyo. Kanjira nkuterekerako Mukama ajja kwongerako nkola. Mukama ajja kwongerako nkola. Naye soko Nzimbe. Kanjira nkuterekeddeko kubanga ebintu bya Katonda bino nokwa n'okukkiriza. Mulingo ogutwadde. Kati njagala kubeera. So, omutwalo gwaffe guno ne tubasaba abatwala mwenna mwongereko omwami nasooka okukola Crusade kulako obukadde ogambe gamumeka? 16. Kati wakulako ssente meka ku mutwalo? Kubulako obukadde 15 mu mitwalo 94. Kiwedde so watandika okubanga bakuyamba. Kati gyozizza mu nsawo. Gyotandikira nkola. So nga tugenda mu maaso twebuuzeemuko ebigenda mu maaso kubanga tabulamu omwana omuto ate ng'oli Nkole Musungu. Abantu bakola batya okukkiririzaamu ebyogera by'obulungi abaana bato? Abamu ne bagaana okukkiriza nga bagamba nti tekisoboka teyinza kubaayo mwana muto omugende mufere balala. Naye mbabuulira nti ebyegamba obabanga abantu bagaana okwogera nze nja kwogeza amayinja ate bebinegambe kunyali banyooma ate nebifuuka ekkuba ery'okwesonda kati so temunyooma mukkirize nti nekyo kisobola okubaayo mujja balaba nga beeyongera mulabe nga bafuuse abasumba 10 naye ng'ate kyatandikira kuwezebwa. So katwebuuzeemuko oli mwana muto ate osoma so gavumenti yavuddeyo neegaana okujja abayimbi bano abakulu okujja mu masomero gammwe okubayimbiramu n'okubasanyusa. Gwenga pasita muto kino kikuyisiza kitya era kigenda kukosa kitya kuba nange okukula ng'otambula nga obulungi? Siri mulungi kisooka gavumenti etteeka yalitadde okubayimbi naye okubitya okubayimbi waliwo ensonga lwaki baalitadde okubayimbi. Ensonga bikivaayo oluusi bambala bubi ojja mu masomero ate nebemuna abaana abaliwo oluusi nebemuna abaana abali mu masomero oluusi ate nebaba ne babba oluusi ne babakubi bakola kati sinza kugamba gavumenti kyakoze bubi Ministry of Education teyina kyekoze
ate yatasiza future yabo bakyali abato. So katwebuuzeemuko ekyo nekiyigira abaana okuvumbula ebitone byabwe abaagala okuba ng'abayimbi oba okuyimba. Abaana abagala okubeera ng'abayimbi bafulumebweru bazadde babe banaaba babakkiriza. Nze ntegeeza abaana bonna buli mwana yandibadde yeegomba muyimbi wa gospel. Buuza lwaki? Kubanga omuyimbi wa gospel kyesitaza mu maaso g'okwambala obukugu. Omuyimbi wa gospel tayinza kuyimba kigambo kyesitaza muntu yenna. Ennyimba za gospel ziwulirwa mu mabaala, ziwulirwa newa. Kati so singa baaganya abensi okuyingira wa gospel ne bayingira kubanga kyokyogambe kiyinza okukosa abaana okutumbula ebitone byabwe. Ye siyinza obakosa naye nandikkiriza aba gospel kubanga ye tibagwaba yagobakutumbula. Kigambo kulokoka kigambo kiri nti ndokose. Nsobola okugamba nti ndokose naye nga ebikola byange bibi nnyo. Naye ekigambo kulokoka na mutima gwo gwonna gwonna. Ate so n'ababayimbi ba gospel abasinga tubeekengera. Nagamba nti ndi mulokole. Ngani naye gweweekengera nga gwe n'ogamba naye ono agamba yuko n'ebikola bye tebiraga bulokole. Abayimbi ba gospel bangi ababbi era abafere ate sobola bayogera maaso gammwe mumubamanyi ate nabo beemanyi kubanga manyi kino ekigambo kigenda bakoona mu mutima weefuna nti olokose kyokka ate ebikola bye tebiraga mulokole. So nga gwe pasita ate ng'oli pasita muto nga bebakazakenera pasita muto osaze magezi ky'okulaba mu bana abayimbi ba gospel b'ogamba muno beegambo gospel ate nga si ba gospel kola muno bakubamanyi amazima ne bagamba bebe. Abasumba abanene bagamba abanene ab'amaanyi basaba muveeyo muyambe eggwanga musabire eggwanga kubanga eggwanga ligenzi oli yeerimba mu bulokole kakati n'abasumba baffe tebayimirira ku kitu kibeeyogeza. Nagamba nti Katonda yaŋŋambye emmotoka gy'ovuga yange. Katonda naŋŋamba nti nnereyo enju gisige mulimu gwa Mukama nga teri Katonda yeeyo. Ebbayibuli mujjukire nti egamba mu kyamateeka kirabirime kyamateeka egamba nti nabbi aliragula neera kiri mu kyamateeka 18. Nabbi ondi bayimusiza nabbi amugumu naye waaliyogera byesimulagidde alifa. Ekigeyo bwekyo sinze nagiwandiika era sinze nkyogera nti nabbi alyogera byesimutumye alifa bubi. Kati so abayimirira katuti ne mulimbalimba abantu nammwe abayimbi abeeyita abagospel batolokokangako emubbi emwenzi batolokokangako naye ng'oyimirira katuti n'ogira ekyo ekikolimo kyakwambadde. Nga gwe pasita oyogedde kwa pasita abanene ate ng'oli mwana muto naye katwebuuze mugwani akuinspire nga gwe pasita muto ogamba muno omusumba bwati ne bwati nze gwe neegomba okubanga ye kubanga akola kino nsoma gwe nasooka olaba asitweka omutwena bali bamuyita pasita kati omuntu ennyo gwendi ku ssaawa zino omuyita pasita Bujingo. Lwaki wava ku pasita Roses Bujingo n'odda ku pasita Robert Kayanja? Naawe mu nsi oba otambuza obulamu obako omuntu akuyingiza mu kintu naye ate wakuyingiza mu kintu nakukula amaaso olaba n'abantu. So katwebuuze biki ebyakusikiriza mu kusooka okwegomba pasita Roses? TV yasooka TV ye anange nebuuza ali musumba wa TV kuba nali simumanyi nnyo. So ekya TV ekyo kyakuleta okubanga omumanyi biki ebintu ewalaba wamala omumanyi biki ebintu wala nti mwegombako oba okumukoppako? Natandika omukoppako omusabisa Munyamba n'ekigambo kyali ate kati agambye ate kati era kyakyukamu Mukama kyamutegeeza kati obuuzeemuko ku pasita Kayanja gweyogeddeko naye ku pasita Kayanja pasita Bujingo ono wali omusinkanyeko maaso ku maaso n'omukwatako omugalo n'omugamba pasita nkwegomba by'okola era bwe baliteekawo TV eyanoonyeza.
Edda simusinkana ngako naye nga bali mulongo katuntike n'embulira naye nala katuntike nakagenda kwekifuba ngaba asha tebakkiriza kusala balinga abatayagala kubuusa bitono byabo era batugobera wala ese nagamba lumu ngenda straight kugamba Asha nyini so kunyumiza katoba batu kunyumiza cyari kicyari jikira bulungi yo nenda tambula n'enyaka kigamba nzeyo kama mwali ruda kanendana wana ni makerere again we have a microphone n'itandiko kugira abantu ekigambo n'ebasomero byawandikibwa abagwa ne bagwa wasura abantu naye nange nali sikutegeera bulungi emyaka egyo ko naliranga etaano ani yakutwala okuwaini namusabira mukanga lero bali kati nina 10 emyaka yese emyaka 6 namusabira nina mukanga katani yakutwala kananani twali mwana kubanga Bujingo ekibi yasokola okubyewaka anga bajja kuteeka kati etandika kukuwuzanga then olwatuuka era nengenda kukukanisa engenda ne maama tugendanga nga tebakkiriza paka enaddayo munsiiba ennaku wasiiba ennaku 14 n'okwomulaba owamulaba wawulira otya mu nawulira bulungi bange ebiseera ebyo baali abantu bamuwuliza kikyojjukira alina kikyojjukira tiwamuggyako kwolumanya kamusinkana eitha omuggyako amafuta omuggyako ekisambu essaawa akuwa ssente kiki walinya katuukike kyeyakuwa n'ogamba ekyo kyo nagenda nakyo oba amafuta gakuwe bakusaba naye baba bampa ssente ezanyambako mubebyebi bali twezimba bwezi maze niwesanga mukoloti oteekamu ebitugubale byange netandika okusabiramu ade ebiseera ebyo kati batwa emitwalo 8 zaka singa obadde olina omukisa ng'essaawa zikooliwa wanjagala okutamu kusinkana pasita Bujingo omusawe gujja era ngenda nemusabirako waliwo byolaba ebisige banya otuna mu kamera awo osabe pasita Bujingo omukisa okuddamu omusinkana kubanga kyalino agiraba nnyo n'abakolereza bagiraba nnyo eitha ayita mu mami Susan Makula oba musabe kuddamu omusomosi kale otubaito omutoshimanyi soko olindeko ogambye Susan Makula tomanyi manyani oza pasita Rosas Bujingo otamulabye tugamba watu tukimanyi muno pasita Bujingo takyayinza ndi Bujingo so omukyala wa pasita Bujingo manyani olaba ninyo lyogedde mungi anjagala osabe pasita Rosas Bujingo oddemu musinkane ala musinkana musabira si musinkana kwokyayo wagira Crusade yo ebina mwanga yamuya era n'obwongofu osooka obasabe atudde kwali kwatubadde ojja weegomba ogambye muno kati ssaawa zino pasita Rosas wakuvaako era weegomba ogambye kale biki bikuleta okagomba pasita Robert Kayanja ogamba ye pasita Rosas Bujingo omulaba ng'okaseera mumanawo simugoberera so waba wandibadde n'omukisa njagala okusinkana Robert Kayanja pasita Robert Kayanja singa omusinkanye wandimugambye ekyo wandimusabye eki musabye olunaku olulungi
kibeera ku kanisa kyokka tewandyagadde akwokyemu kubanga alinamu kasente yagala kulinnya katuuti ke kale nga tukyagenda mu maaso sponsored by King Montage Studios abasangibwa wali Nkole ku bitaala wennyini bano nno bagamba muno olina mukolo olina mbaga kudinjirwa bepate ekitundu kibalagana n'ebifaananyi ne cameras oba ne videos bekwate bali ku 07 02 10 25 0702 ojja okuba obasangawo babeere nga bakola ki nga bakwatira omukolo mu ngeri enjawulo. Mukyali ne pasita muto lunaku leero nga tumusanze saidi za Nansana tugezaako okwogerako naye asobola okutubuulira ebigenda mu maaso. Nga tugenda mu maaso abawagizi babadde n'ebibuuzo bingi nnyo nga bagamba waliwo ebibuusa bwe ne Bobi Wine mwayawukana tokyagendayo nnyo enkolagana yo ne Bobi Wine ssaawa zino eri etya? Ye wamuyise ku Crusade? Twamukkiriza ebibaji Uganda omugambe kirungi nerango begwetwagana okubeera genda wesimire lwaki ebigera bwoti bamuziike ng'omufu kubanga musajja nabeerawo tatambula tabuza emire tabuza musimire endala mugerekewo ekitaana si kinene nnyo kubanga talina ddembe womuyita awantu ajja akole ki ajja alabe ku bantu be bamuwa ddembe lyongoku waye era muddembe wongomu wandyagadde Bobi Wine ajja ku event yabeere ogambye tewabeera mirembe kati ogenda kukola tokulamulamukiriza ajja kubeerawo nga munnabyabufuzi ng'omuyimbi oba ng'omuntu akunsitayali ajja kubeerawo ayimbire ku bantu sigenda gita honorable shabansetamu esimu etanga naye empise Bobi Wine ajja kubeererawo ye yagambye okusapooti naye akkiriza bajeti ebitunudemu yagambye kabirabeerabemu ajja kubakuba naye ng'oli contented muno feedback kanajja oli sure kajja kuba essaawa yonna ndaba n'akasimayiringo kootaddeko abantu akimala Bobi Wine akimala omusabira kyokka pasita muto ebirubirirwa byo nga omuvubuka ng'oba omwana alikula byebiriwa omumba yembigambye maybe wandibadde kati naawe oli mu kuzina oli mu bidongo byegomba ki ebirubirirwa byo oba weeraba wa mu maaso nga kuba omwana dokita w'ekinnansi dokita ajjanjaba ebisolo dokita waki ajjanjaba ebibumba ajjanjaba abaguba eddalu ajjanjaba emikono ajjanjaba omubiri gwonna oyo gyali njakulondako eyo bwe wandiyagadde ki njakulonda emisaazi otufugeyo mukatooki oli myaka nga 18 ogenda ku yunivasite awo wandyagadde kujjanjaba maaso nnyindo bimwa bibumba biwoowolo okusalasala bantu oyogedde byonna byonna ekabuli kubakonye ekigere kannaswi kenja okujjanjabako ebiso olusi gafunye siriimu olusi gafunye kansa ombuga sipiidi pasita muto ogambye agala kujjanjaba kannaswi kokka ku muntu lwaki koyagala ennyo olina kannaswi kalabi kano kai kannaswi kabeera ku kigere okakasa gwe kwagala okujjanjaba nkafune siriimu lwaki tokasabira busabizi ngeri gyogamba munanako omusomo era katonda yamba beeyange dokita sibadde tobawulirayo dokitaani
Kwe tewegomba kuzimba ku nnyumba ya kalina kubeera konga n'ennyumba gye tulaba wano oba kubeera ku lyato ly'akabenje oba ku linnya nnyonyi. Yego njagala kuzimba ennyumba n'emmotoka nyene ennyonyi kabula amawanga gonna galeyo ng'okola ki? abawalabu bonna bawulire bindalokoke. Kati lwaki wali akadde okuzimba ennyumba eri lwaki wali akadde okuzimbira mamiwo nnyumba gwe nyagala ogyezimbira engabo? Anti nga nkuze. Kale ekira kyenjagala twogereko Pastor Muto gy'obadde obuliddeyo ku ssomero ebaddewo bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga, ayogedde ku bya Bobi Wine, ayogedde ku byagundi ku ssomero. Gwe teweesimbawo okubeera mukulembeze w'abaana? Twalaba Fresh Kid naye agenda ku yeesimbyewo. Tulaba gwe mweno bijeni abaana bato kujja kuba munona mu mutuddeyo mwogera muyitamukola mwitalenti. Nsaba muliddemu emyaka ebiri Bwaki tobeere mu P7 ebitabo tugenda bati okutabuseeko nnyo ab'essomero twagala buno obufoofufu butonotono buno. Religious prefect. Soko twe manifesto yali bawulize katwebuuzeemu kati mukifo wakyesimbako bakulonda bulungi oli w'amaanyi weesimba nawo kati webaalikulonda wawulira otya muli webakulonda wawulira otya? Mpulira bulungi. Tugezemu nga bakulonze ozze wali olina okuwa acceptance speech, olina okuwa speech esooka eri abaana okubeebaza nabo okwata omusinalo osooka obeebaza otugulemu ewakola kwolwo. Abaana bato mwenna mwebale kumpakira, mwebale kwewaayo, mwatira Pastor Muto, omwana omuto essomero lino atenga lisumba atenga sereebu, mwebale kumuwagira. Nasaba Mukama bambeera okukisa oyongere okumpakira emyaka ebiri genda kuba nkomawo nsimbewo kwa prefect munnabiranga ddala kunaku eri temunneerabira mwebalera. Ogera Luganda lwokka tolekamu ati kiramo kya Luzungu nakyo muri Pastor Muto leka naawe. Thank you everybody who's listening to me. Thank you the children. Thank you the teachers. Thank you for voting me. Thank you for voting Pastor Muto. Thank you for voting me, the youngest pastor in Uganda. May the Lord bless you. And you wait for me in 2 years. In 2 years after, I will be coming back. I will be coming back to become your prophet. Thank you so much. Okikubye nnyo yali speech yo. Kati obukulembeze obusanze otyanga gwe akulira abaana akulira eddiini mu ssomero ate nga kiga mu ssomero muno mulimu abaana b'eddiini endala sikyo? Bonna mbatwala kintu. Obusanze otya tutawaanyizaamuko Tumaliriza kubanga era yatuka ekiseera myaka 6 mu maaso ngenda kufuuka awo otunuulidde pasita MP ate nga dokita. Kale nga twagala okumaliriza abaana b'amadiini amalala tebakuyisa mu maaso bagamba essaawa za kusaala tebabisaamu maaso eddiini zonna zonna nekkanisa yange siboola ddiini eddiini zonna zonna nzaniriza kitobamubuze kusala. Kale owaŋŋambye olina Crusade gyenjagala twogereko ekirowoozo kino kyavaawa era kyatandika ki? Batumaliriza Crusade eyo Katonda yagiŋŋamba ng'omukaaga ekirowoozo ekyo ne kinzikira koleyo Crusade miliyoni nga 15 nga 16 awo ngikolera Mukama gyatusawo ekisa kyo, Mukama gyatuwako obuyinza bwe era paka ne tugikola. So kati Crusade yakuba oba tennabakuba? Crusade tennakuba ensonga nnyingi. Fukamidde ku maviivi gange
gansaba buli kisa nsaba buli ayagala Mukama nsaba buli ayagala pasita Muto mujye babimukagire sinnafuna bulungi ssente nabalaze nti ninawo omutwalo gumu ssente tesinnalabika ne bambi tusedde egenda bbeerayo mwezi gujja 10 66 0700 52 11 82 Jida 07 52 00 0700 52 11 82 Jida Musa 0754 66 kaga mukaga 29 abiri mwenda iyo namba ojeka kasiza yeyo watu jidde mujogera muzungu jogera mu Uganda 0754 0 musanvu 0 nya 0754 0 musanvu 0 musanvu 5 nya 10 10 66 mukaga mu mukaga abiri mwenda 29 kale muwagire abeere ng'asobola okuba ng'ataakola Crusade eno omusajja afukamidde soka okulana omusajja afukamidde era nga abasabye mwenalina muveeyo mukole ki muwagire bannasooka nkola Crusade eno kade 16 alinako omutwalo gumu nakugulako mmeka kale nga tumala pasita munno oba yaliko pasita amanyiddwa nga pasita eg'omumanyi awo mulemere mutabani olunaku zandayo n'ebizibu naye balinagala omusimbireyo ku ssaala omusabire ku ssaala asobola okudda mizimu byalimu emirumba bagitwala kyaki bagitwala amabanja gafuusa amanya netivi bakola ki bagitwala kati noko omusumba asaba ebintu ne bitamba linyagala osabire ku pasita Andrew Bujingo kwanaye muvubuka nga ggwe asooka ng'ayita mu buzibu n'omukama alimuvuusa Katonda w'ekisanko muto agezako emisomulondo ebisomulondo bwa Mukama kitange muyisa buli mukebe nalyonna byalime obanja bonna bonna gawone kitange omukono gwe ogwambalira amiina ndowooza tukimala kale tukwebaziza nnyo twebale kubanga ojja okutubuuzaako sinabasiibula satukiraba kisoboka wishizayo live kisoboka charity cause enansana kati mpita buli muntu yenna ajja tuyambe mujje mubeerewo mujje mubikono omuto agezezaako okuyamba bato banne bonna bonna abakuŋŋaanyisa otuuka ewe abaana balimu bangi kati so basaba mujje mubawagire baagala kugula nju emuli gye tuliko ebinyiri baagala jugula yonna efukeya Mukama abampe omusanze kenyinyi ejja kubeerayo abayimbi ba gospel bangi nnyo basomesa tuyambe bonna bagenda kubeerayo bayita mujje musapotinira tweyanza nnyo amanya eddoboozi nze King Smith namuganda wange nyambeko era ku kamera naye mumuwagire alina channel ye ajja kuba mukyazaako naye akoya ku Tagi TV amanya ge sijja googera because of protection eri ye nange naye nga mbeebaza nnyo nabagamba tuusako sheno oba batuwagira si balala bannaffe batumu Montage Studios banono nga basangibwali ennankole ku bitaala bakuba ebifaananyi mukola ekyenjawulo okuva ku birthday genda kwanjula kuhinjirwa mbaga baby shower mami shower senga shower buli kimu kyonna neka birthday tono neyebeera nnene negwa mukolo mutono negubeera mukolo munene genda ku Instagram yaabwe King Montage Studios genda ku Facebook King Montage Studios genda buli wamu ojjako obasangawo ku Twitter obeere nga ate obakontaktinga obawagire oba genda ku offices zaabwe oba kubireko ku ssimu zino wammanga 0702 1045 oba 0777 023405 ojja kuba ate okoze kyamaanyi nnyo baagala nnyo atakumira mpeera nange abankumire musibe kunyumira oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.